Real Church Ministry esangibwa Lungujja wanene Kosovo kakati ne kanisa eno yagudde olunaku olw'eggulo wakati mu kusaba era ne bwe batyo ne wabawo omwana w'omutuuze afa. Obukedde olunaku olwaliro ng'abatuuze beesaza akajegere batandise okukoonawo ekkanisa eno nga bagamba yazimbibwa na bubi mu lutobazi nga n'abakulembeze tebafuddeeyo wadde nga poliisi etuuse tebakkaanyizza n'abatuuze era basigadde beeweereza ebigambo ebisongovu. Ebadde ennaku nakwazirana mu maka g'omutuuze omu mu zooni ya Sendawula mu muluka gw'e Lungujja mu division y'e Lubaga mu Kampala ng'ab'eŋŋanda abakoona ab'emikwano ssaako n'abatuuze mu kitundu kino nga bakungubagira omwana ow'emyaka 4 eyafudde oluvannyuma lw'ekkanisa emu mu kitundu kino okuggwa ne mukuba. Maama w'omugenzi ng'ategerekeseeko lya Nnaabageesera. Wakati mu maziga ayogeddeko naffe natutegeeza nga embeera bwe yabadde. Naye nasema mulaba era olwokutaano nga bulijjo lwenzija ne mulaba era wakukuba wekali awo wembeera enzira era ng'ali bulungi ng'era abalabika bulungi abaaseka bulungi era musibula bulungi ne ku lwokutaano era naleka ali bulungi. Munnange essimu yankubiddwa ssaawa 4 munnange ogw'ekiro bannange sikiriza. Abatuuze ababadde bakulembeddwamu abavubuka mu kitundu kino oluwulidde ebigambo bya maama ne bongera okufuna obusungu era ne baddamu okugenda ewali ekizimbe kino okukisaanyizaawo ddala. Ekkanisa evuddeko omutawaana ye ya Real Church Ministry ng'okusinziira ku batuuze batutegeezezza nti omusumba waayo ye Kenneth Lubyayi naye kisinze okubamala amaanyi enzimba y'ekkanisa eno ebadde tetegerekeka nga batuuka n'okwebuuza wajja yajja olukusa okuzimba mu lutobazi. Ekizimbe kinene ne twagala wano eyakiriko eyakibala n'agamba mu ntobazi bazimba we bati. Church eno yennyini era sayidi endala yagwa. Yakagwa mirundi ena nga bagizimba. Taata w'omugenzi Franco Sentanda ayogeddeko naffe ku nfa y'omwana we. Sina musumba gwe nalabyeko waneno makaga sina musumba gwe nalabyeko. Ssentebe atwala ekitundu kino Ali Kyambadde ayogeddeko naffe n'agamba nti ebizibu nga bino biva mu kitongole kya KCCA ekitafaayo kwebuuza ku bakulembeze ba byalo nga kati batuuka n'okuwa olukusa bannannyini kkanisa eno okuzimba mu lutobazi. Naye obuzibu bwavudde ku kizimbe kino ekyazimbibwa mu mbeera gye naaligambye etaakwasaganyisa bulungi ne ba-engineers nti tekyali mu makubo matuufu naye nga ffe nga LC ebintu by'okuzimba mu bitundu byaffe KCC yatujjako obuyinza. Wano poliisi etuuse wabula ne batakkaanya n'abatuuze. Luke Oweyesigire omumyuka w'omugezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano agamba okunoonyereza kukyagenda mu maaso. N'amabaati so okunoonyereza ko kukyagenda mu maaso ku sayidi ey'omwana ono okufa ne bana abantu abakakkanya ku kyaki eno ne bagikoona wansi. Beekyaye Lawrence, Grassroots TV.